kati olwaliro ku Jayden ku bantu ba Sikoseros abatudde waka abaana abayina Sikoseros abazadde abayina abantu ba Sikoseros genda ku comment za Jayden ku program yonna gyakola. Just imagine nti Jayden ye yabadde n'omukutu kwasobola okuyitira kati just imagine abaana abalala oba abantu abalala abatalinda ye yennyini nga ye dobozi lyayina abazadde ebintu bye bali mu kuyitamu at the moment. Obulwadde bwa Sikosero buno tebabuteekako nnyo maanyi babulabanga obutaliiwo n'endowooza bwe limala bwe buliyingira mu nnyumba nga 2-3 ezirimu obuvunaanyizibwa oli n'azaala omwana ne bamugamba nti muzzukulu wa Kikofiira alina Sikosero nga tonnaba kunenya kugamba nti obulwadde njabukwate ne ku muzzukulu wa Kikofiira kubanga ye ayinza okuba gavumenti era kyekoze naye bano bo betulonda aba opposition bo bakoze eki nolako yetisiyo nga agenze kusomera kyalidde omwana we naye nti omwana oyo muntu mukulu empale eyo Samegi yakubiye bodi zaffe zibaako emisumaali watya ng'oyulika bwoti ne gukuyingira kubanga namugambirawo nti talina mpisa okudda mu buntu ne weegaala n'okola butya nga naddala ng'oli mukazi kyekimu kukakona akalaga ti no discipline. Omuntu ali myaka 4 nga mukyala n'okusoba tewali nsonga ekwegaaza ku siteegi mbw'okubasama obwogera ku 180 akoze ebisinga 180 nga 180 kitono nnyo. Tubalamusizaako mwenna gye muwangalira eyo amannya yenze Sakozi Faruku ndi wano n'emboozi mukati number 1. Abantu abana abatuuliza tubalamusizaako nnyo buli omu gye musinziira abasinziira mu America, Canada, Europe at large, abasinziira mu Africa ne Asia mwenna tubalamusizaako. N'abantu abalaba program ne bakomentinga mwenna tubalamusizaako kansubire nti muli bulungi. Tusinzidde wano ku mboozi mukati. N'omulimi Nakinku. Bosamini nkutumiddeko nnyo gy'osinzidde. Bosamini nkutumiddeko nnyo gy'osinzidde. Kansubire nti oli bulungi. Ne Boss Dollar Hypec Studios zisangibwa ku Kyebusabala ng'oyisiza Lwombo Restaurant bakuba ekifaananyi bakwata video ku mikolo era oba oyagala service ennungi noonya ku Hypec Studios abakobi b'ekifaananyi ekikyasinze. Gatumirako buli omu alaba emboozi mukati gy'oli gy'osinziira wonna mu ggwanga mu nsi wonna buli wamu buli kizinga kye muliko continent gye muliko mwebale kubanga mulaba emboozi mukati. The compliments ze zitwongeramu amaanyi okubanga tukola. Ngenda tumirako Elena Amsterdam kasubire oli bulungi, tumireko Mariam US awo kasubire nawe oli bulungi. Naye mbagambe nti nno eno season gye tulimu y'amasanyu buli kika ky'amasanyu sigaza memories ng'ogenze ku kiku Hypec Studios. Hypec Studios ojja kusigala nga nawe weewuunya ogambe nga ebifaananyi oba videos oba buli kimu ogambe nga biringa ebyajjo. So genda ku Hypec Studios ku Kyebusabala awo ojja kuba obafuna bulungi nnyo. Mbalamusiza mwenna abalaba emboozi mukati amannya nga bulijjo bampita Mawa Haruna. Njagala okubategeeza nti ngenda kuz'omwezi 15 mwezi ogwa January tugenda kuba tulonda. Nze nga yetegereza ensonga mu Uganda bwe zitambula buli kimu nakyetegereza. Abaka n'abategereza, aboogera oluzungu n'abategereza. Ne kuba president netegereza nga abasinga akyabasingako ye president Kyagulanyi Ssentamu gwe mulina okulonda. Mu Uganda gwe tulinamu essuubi kubanga ye muntu owa wansi gwe tusuubira okutunula eggwanga yaffe Uganda. Njagala okukubiriza omuntu yenna oba oli ku ssaawa oba oli ku kasimu nga olina abawagizi oba 4 5 oba 15 oba 3 bakubirize balonde president. Banga president kyekiba ekisumuluzo kyaki ky'eggwanga. Naku z'omwezi 15 tugende tulonde tubukerereze nkokola. Gwalina muzeeyiwo nga tasobola kulonda nga olaba akaddiye talina maanyi at least musitule ogenda omugambe nti olaba Kyagulanyi Ssentamu tiikinga. Sigenda kubeera nga bagamba bw'olaba Ambulera tiikinga obwa president bw'olaba Kyagulanyi Ssentamu ye wa Ambulera tiikinga. Bw'ogenda kuba meeya n'olaba omuntu ng'oyo alina okugasa Erias Lukwago tiikinga. Bw'ogenda kuba MP n'otunulira nti oyo Samimu Marende yajja okunkolera ekintu tiikinga. Bw'ogenda ekakuuto n'ogamba Mwami Lutaaya ajja kunkolera bulungi ng'otiikinga. Tinnalukola mulungi ng'otiikinga. Bw'ojja Makindi n'otunulira nti David Musiri asobola okunkolera ng'omuvubuka ng'otiikinga.
bw'oba osaze n'ogamba nti ngenze Makindye East n'ogamba nti akuba esimbyewo wonna nze bwe ntunudde taafu B yajja okunkolera ng'otiikinga nze bwe ntyo mawa bwe ntambula ntunuulira bw'obeera e Masaka gwe n'otunula mu beesimbyewo e Masaka ng'olaba nti gundi yalina obusobozi okunkolera nga gwe otiikinga oyo. So mutambule bulungi mubeere nga mumanyi nti tulina okutambula tuzimbe eggwanga lyaffe nga liri wamu. So si bano be tulaba yafuna kaadi naye nga enjogera gy'ayogeramu oluzungu ngeri gy'atematemamu ebintu nga naawe ekola ki ekutawaanya. Njagala okutumirako abantu bange abali mu America. Njagala okutumirako omukyala gwe bayita Lilian nga munnange oli Boston. Njagala okutumirako omwami gwe bayita Matovu nga naawe oli Boston. Njagala okutumirako omukulu Dan Setuba. Obeera nnyo ku Mboozi mu Kati, mubeera mu kyumba awo ne mulaba mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mutulaba. Njagala okutumirako aba ku ssimu ne mubaako bye mutuwabula mwekuumire ku mukutu guno ogwa Gospel Life media n'emikutu emirala gyonna muba mutisiŋŋaana. Waliwo n'omukutu omulala lalaawo baguyitaani ogwa Dayasi. Mbalamusizza abasibo ne bannyabo abali b'Emboozi mukolona gye musinziira okubanga mutulaba. So nja kusaasira abafiiriddwako abantu baabwe kibi nnyo. Sabira n'abafunye mu guno omwaka ti Mukama watu bwagera. So tuli mu biseera bya nnaku nkulu, mwegendereze nnyo obubenje mu makubo n'okubanga oba onyweddemu obutavuga n'ofuna omuntu akuvuga. Tubeegendereza nnyo kubanga zino ennaku ze tuli mu baganda baffe basinga okukolera akantu katini nnyo nga dduka ku poliisi. So njala tubeegendereza buli muntu yenna abaakubeerako paka tuyingire omwaka ogujja mutugenda okulondera nga ffenna tuli balamu. So njagala tutandike n'ensonga ezigenda mu maaso. Ndowooza tutandike n'ensonga za Jayden. But he has been a sickler for a long time. Those are almost her years, I think. His years in those. Almost his years in those abadde sickler musajja wattu. Mu weekend those obalwalirwa Monday, if I'm not mistaken, those yali ne Zubeda. Bino bewalamu ne bakuba olwali ne bakuba olwali. Mu kuba olwali kwe kugamba ani Zubeda namugamba omanyi nze n'abasawo bangambye mu myezi 3 singa sikyusa busomyo muyinza okuba nga temujja jasobola kuddamu kundabako nga omanyi we bakuba olwali ne babeera awo naye nga yali tasaba buyambi yali takola kikuba already abadde alina waabuliddemu awo nga astrugglinga yekeera nadda engulu bw'atyo nga talina wasaba buyambi. So nekikozinga alarm nene nnyo oluvannyuma lw'okukyogera era ne baddeyo mu lwali lwabwe ng'amaze okukyogera nga bye balimu biki kati bwe kyakozinze alarm kyalese ebintu bingi. Omwabadde okubanja ebitongole ebimu sente zikola ki ezijja zitambula. Omwabadde abantu okutandika okwevuma. Omwabadde abantu okutandika okwetema zi live okuvaayo okutandika okukolebwa. Case in point waliwo omuwala omu ku TikTok ndoza gundi ye yasookera ddala yasooka kubanja sonda tuzirabeko nga zikola openly ndoza bo tebaziraba. N'abanja amabanka n'agamba abantu baffe bafa nga baliko ne ba next of kin sente zaabwe ziragawa temuzibawa ba next of kin ne babeewuubako muzikole ki muzituweeko. Ab'amasimu mutandika okukola ki mulete ku sente ezo nazo naffe tuzirabeko nga zikola. Ab'amasimu abantu abagwa ku accident abafa nga balina mobile money mumutwala butwazi mukole eki muzireete. Olutalo gye lwavudde ne lwambukira ddala ne lubalukawo wakati wa Tamale Junior ne Shalom. Tamale Junior oluvannyuma lw'okukola statement abasinga gye bataayagadde nange ng'omunyinza okuba kale saajagadde bulungi nabo nga abuuza yasoose okufa olutalo ne lubalukawo awo. Era interview ne zitandika nga wetwogerera ssaawa zino mwezi interview mwavuddemu ekweropa ku poliisi. Byonna biva ku ki ku Jayden, obulwadde bwa Jayden. Ne beeyingizaamu abazadde maama okukakana nga Tamale Junior agenze ku poliisi awaabidde Shalom reference agimuweereza. Kati ebintu bya Jayden biri mu kutambula bwe bityo. Naye abantu bangi bayimbukiddemu fundraising zaakoleddwa ku mikutu egy'enjawulo
abayimbi abasinga baavuddeyo ne bawaayo kasente kuba Hajaruna yawaddeyo emitwalo 3 Awake Band yawaddeyo akakadde kalamba Bebe Kulu n'amugamba akole examination zonna amuwe then yabeko gyatwala ebipapula bamukole ki bamuyambeko Crown Japan katwe kabadde kakadde waliwo omukyala wa Fani Kyawo yasimanyi bulungi naye yamuwadde yakadde so fundraising nezigenda maaso naye mubaamu abamu ne bakola zi live nga bamuvuma bano benoonyeza bwabwe kaswete naye nga Jayden mu kusooka olwaliro lwabadde abeeramu bulijjo mwe yayogerera ekintu ekyo sigamba nti yakyogera nti si mulwadde yes mulwadde half gundi almost his life yona abadde ki kuba munawulidde mu semizaga yali aweza emyezi 8 bwe bamuzuulira nti mwebuli yes so abadde naye nga tasabanga buyambi wabula yabadde agamba omanyinze nyinza okuba nga mbalekayo essaawa yonna kuba omusawo yaŋŋambye mu myezi 3 singa sikyusa Bonnie Marrows ate nga bansindise mu America baagala emitwalo emeka 3 nebakikubamu olwali naye nekivaako ebyo byonna ne bijjirako nefuuka topiki eyavuddeko kuba nti n'okulaba nti buli muntu omuwejjera atalinaako waayambibwa nti ebintu biteekeddwa nga ateekeddwa kumusondera busondezi tetulinaawo ddwaliro lyamangu with all ebiri mu happeninga mu Uganda kubba ssente corruption misolo gutwala gukozesa bitagigula biki byonna we do not have facilities ezisobola okutandikibwako kubanga omuntu watyo kati just imagine nti Jayden ye yabadde n'omukutu kwasobola okuyitira kati just imagine abaana abalala oba abantu abalala abatalinda ye yennyini nga ye ddoboozi lyayina abazadde ebintu bye balimu kuyitamu at the moment nga tebalina kuba naye yerwanyeko okutuukawo watuuse but just imagine singa ezo facilities zaaliwo nga zisobola okukola ki ogira engeri gye tugenda ndoza mu kalulu sente zino zibagenda okuwa ababaka ez'emmotoka naddala bano bambadde ekisanja ekiwedde emmotoka zammwe zikyali mpya temuzikozesa na nnyo ezo sente tebazibawa bazikolemu ebintu ebisobola okukola ki okuyambako gundi society ne public nga bisobola okubagasisa wamu okitegeera nze nalabako nga baleese ekyuma emulago ekikola bino ebya chemotherapy okukaza biki baakireeta ne kimalawo omwezi gumu kyokka ne batugamba nti ate kifudde ate nga kyetaaga maintenance yaakyo ng'esinga ne sente ze baakigula ne tubabuuza ekyuma mwaleeta kifu. Alright. So kati ebintu ebyo weebityo Jayden yabadde nga gye wandiise nga kickstart y'ebintu ebimu bambi nze alina engeri gyansanyusaamu olumu kuba olumu alina ebibuuzo byambuliza Zubeida oyo ne binyumira mu ngeri ye naye bw'oba otunuulidde ensonga za Jayden engeri gye zitambulamu sakoozi Jayden ng'omuntu yasaana kusonderwa era TikTok ono gy'abadde ayogerako ey'omuwala abantu be yayogeddeko ebitongole byayogerako bemu ku bitongole kubanga yabuuzizaako ku petrol station naga tubanyweredde amafuta ne tetubalaba mu buyambi bwonna mwe muyambako ddi kakati ensonga yabadde nkulu kati nabo bennyini bejjukanye mwadde omuntu ayamba tosobola kumukaka wabula waliwo ensonga enkulu ennyo Jayden ye yabadde ayinza okuba ayina empewo kwasobola okuyisiza eddoboozi lye okutuuka mu bantu n'abamudduukirira naye sakoozi omanye abantu abatudde waka n'abaana basikosero omanye abantu abatudde waka n'abaana basikosero nga balinze kufa nga ne bwanajja n'omuwa pulogulamu teyagenda musondera abo bayitirivu toyinza kubabala nze ndowooza embeera eno nga tetunnabanja na bitongole nnyo ebyo twali gitadde akazito kennyini nga tukateekera ddala ku babaka baffe abatoteeseza ne gavumenti yennyini kubanga olwaleero twetaaga eddwaliro nze kamala okubulya sakoozi nze nalabako kokolo yaluma omusajja baali bamuyita oyo mwami David amumanyi baali bamuyita Dennis Nsimbi yali bawunsa wa ku Diposh nga muwanvu munene akomeeri n'ayimpa wanaakoma wano nga kokolo amulya amagumba nga nkuyege bweryo emuti bwatyo n'ayimpa wanaakoma wano
okiwulira era bwe yaleta bwe twalabako ku testi ezaali ez'e Kenya kuba yajjawo n'azitulaga yali mukwano gwaffe yafa kati bambi n'agamba nti Profesa yamugamba nti ono mu Uganda asoose Lumaggwe talabikangako ne mu East Africa nga asoose ku ye kakati ebintu ebimu abazungu bo kye basitusingako nti incident bwegwawo bayiga tebaddamu funa nsobi eyo kati olwaliro ku Jayden ku bantu basikoseroza abatudde waka abaana abayina sikoseroza abazadde abayina abantu basikoserozi genda ku comment za Jayden ku program yonna gyakola wabero nyinaze ke nasomye kakabadde kagamba nti ono abadde basikosereza bano olugezigezi ne kubako comment ezazeeko nga ziri 27 nga buli omu agamba ne mwala wange wali ne mutabani wange wali nga buli omu watu wakola ki kitegeeza abantu bangi bwagamba nga kitegeeza abantu baki bangi comments 27 ezabadde zidira kwako kokka ezabadde zikaddamu nti no wange wali ne muganda wange wali ne sister wange wali kwagamba nga kitegeeza abantu baki bangi nze ndowooza woba tunulidde Sakozi olaba esente milioni 2 wetuba tuzibaze ziba zikwata obumbi nga ziba zikwata milioni za dola nga 3 ezababaka 5 ziba zikwata milioni za dola nga 3 mwezo facility eyo obeddwaliro erisobola okubeeramu obujjanjabi bwa sikoserozi tebusobola kusuka milioni za dola 18 facility tesobola zisuka milioni za dola 18 oba 15 zizimbe eddwaliro ate otukozesa ezo zonna tugamba kuno tebaafune katubawe musaala ate otuzimba amalwaliro nga 2 kwa 3 gayinza okubasiga bwerere naye gakwendesaako ku misale ebigamba nti kati Jayden yeetaaga emitwalo 4 ne so ate wano yali badde yeetaaga gumu nga tumujjanjabira n'obutawera okiwulira n'obutawera ayinza kuba yali badde yeetaaga 15,000 ng'eddwaliro tuliyina wano gavumenti kigikakatako lwakuba eno yagaana kigikakatako okulabirira abantu baayo ngenda kubuulira Sakozi abalwadde basikosero bangi toyinza nakubala bayitirivu abantu batuddewo balindiridde baana baabwe kufa ye nga akimanyi tasukka 2 tasukka 18 tasukka 25 era waliwo omuntu nga yakazikanga 2 omulala yakazikanga 3 okiwulira ng'amanyi n'ekikola ki n'ekiddako nze ndowooza guno mulanga gwali badde kugenda kuba palamenti obweya nga basitanizo teesa ebintu ebyekisiru okiwulira n'owulira nga bafuusa serious nnyo ebintu ebitakola makulu ebitayambako wadde ku bantu nga bali serious ku ebyo naye batutuka ku bino ebintu ebiyamba ku bantu nze nali badde nakiwiddeko ne ku gufu ya palamenti naye teri akyogerako ekyo terina ayinza kyogerako era wawulira nga boogera bafa ku kimu tubadde tutya mu buyinza nze ndowooza ensonga eyo bwetyo bwe yandibadde era nze ndowooza kyali badde kyakuyiga eri abakulembeze abatukulembera bebeere nga beetereeza Sakozi nze nja kusookera ddala okwebaza abantu abawomya omutwe okulaba nga badduukirira omwana oyo Jayden obulwadde obwo bwa sikosero busobole okuba nga agenda jjanjabibwe kyabadde kirungi nnyo era kikulu kubanga nga bulijjo bagamba nti awaba omukka tewabula muliro awaba ekirungi wabeera n'ekibi mu bulwadde bw'ono omwana tuyinza okufunamu ekirungi era abantu abasinga gavumenti neewulira n'ebyako kyekola kikyekola omwana omutu omusondera kyabadde kikulu nnyo era yakiwomyemu omutwe yabadde yakoze ekintu kirungi nnyo era nze nsooka kumwebaza n'ebintu bya wano nga bw'obimanyi Sakozi nti buli lw'obaako kyokola waliwo abajja ne bakiwamu amazzi waliwo abakyagalako kontenti waliwo abaagalamu ebirala ebintu bingi tobolaba Dayas atuusa okugamba nti waliwo abeesitandise n'okwesiba olw'eyo ensonga naye nga nze ndowooza nti abantu bonna bandibadde ku nsonga focus giteeka ku kyabulwadde bwa mwana oyo n'agenda n'ajjanjabwa abasonze mwebale nnyo mwebale ddala era temujjanga okwo njagala okwebaza omukulu Bebe Cool ti Bebe Cool
ayinza okuba nga olw'okuba yabadde munene kati omwanga omunene yakitandise n'abalala ne baagala bakiyingire empapula n'azitambuza nga bw'agenda ozitambuza kyemmanyi nti ajja kukola ki ajja kujjanjaba kuba Bebe Cool mulabye nnyo mu bintu ebyo ebiti eby'okujjanjaba abantu ng'olaba abyenyigiramu ekyo nno kikulu sakozi obulwadde bwa sikosero nze ndowooza nti gavumenti ya Uganda n'abantu bonna abali mu byobulamu abali mu byobufuzi balemwa obuteekako essira ndowooza nga babulabanga obutaliiwo obulwadde bwa sikosero nga babulabanga obutaliiwo era awo wendaba ensonga ti obulwadde bwa sikosero buno tebabuteekako nnyo maanyi babulabanga obutaliiwo naye ndowooza bwe buliyingira mu nnyumba nga 2-3 ezirimu obuvunaanyizibwa oli n'azaala omwana ne bamugamba nti muzzukulu wa Kikofiira alina sikosero babuya ni muzzukulu wa Kikofiira n'omulala alina sikosero ndowooza ekyo kiyinza okulaba nga sikosero batandise omufuula ekintu ekyo ekitta kubanga no tulabye obulwadde gye buli bungi bw'obulya simanyi kinyenya mitwe simanyi kola ki obulwadde gye buli nga naye eggwanga lyaffe Uganda teriteekako ssira ku bulwadde obwo wano twawulirayo ekirwadde ky'Ebola naye kyawemmenta obuwumbi n'obuwumbi azze kittirawo simanyi kikola bwe kiti ebirwadde bingi ebijja ne bitta n'owulira enzige simanyi zigenda kuluma abantu n'owulira nga kyo bakitaddeko amaanyi ate nga kyo oluusi kigenda kujja mu biseera sizoni kigende naye obulwadde ng'obwa sikosero ne batabuteekako ki ne babufiisa era wano wenja okwebaliza gavumenti ya Buganda nti yo ebadde egezaako okulaba ng'eteekawo n'omulamwa oba yateekawo misinde oba gibeerawo nga mmeka ne bagamba ku luno naye era nabo babula bagamba ku luno tebakifuula kya buli kadde naye atisiti bo bagezaako ne bagamba ku luno emisinde gino ozisende zinaavaamu kulabirira abalwadde baki basikosero nze ndowooza ti gavumenti awo yandibadde naye etandikira ekintu kino ekya sikosero okukyongeramu amaanyi simanyi oba gavumenti eyagala tukuŋŋaanya abalwadde basikosero bonna gye bali tubasindike ku State House babalabe eryoke etegere nti obulwadde bwa sikosero gye buli simanyi kyeyagala ate n'ekirala sakozi waliwo baminisita abalondebwa oli n'alonda minisita olw'okuba yamumobilizingira egundi naye nga tasobola nga ye minisita w'ebyobulamu naye nga tasobola kumanya ndwadde ezikuba abantu endwadde ez'obulabe nga minisita oyo ow'ebyobulamu gwe baga nti yavunaanyizibwa ku byobulamu nga tasobola kumanya nti endwadde bweziti ne bweziti mu Uganda mweziri zikola ki zitta abantu fe ne mwagala tulonde abantu olw'okuba baakubye bulungi enduulu ekasajjagirwa osimanyi baakuba oluyimba katulepuke mmwe bye mwagala naye nga twandironze abantu abali mu mbeera ng'asobola okutunula nga bw'olaba nnambeemu nti ali awo muntu talina kyali naye asobola okubeerawo n'amanya nti obulwadde bwa sikosero bwetaaga eddwaliro so nze ndowooza tufune abantu tuleme kubeera n'abadokita bagamba nti nze oyo yamobilizingira simanyi oyo nalwana naye mu nsiko yali mwana wa mulwanyi bwe tunaaba tetunavaamu ebyo eggwanga lyaffe terigenda kutereera tugenda kusigala nga tukyali mu mbeera ey'ebintu ebimu bisirikira ng'ate binyiga abantu kisooka kya byonna nja kutegeeza ba YouTube aba TikTok mwenna osobola okuwa submission ye eri muzeeyi n'etuuka nga tomuvumye abantu abasinga wano kizibu nnyo okufuna ba YouTube ba TikTok abawera 10 nga mulante kuvuma nko Bebe Cool kiba kizibu nnyo okubafuna omulano osanga gwa mwetira mudda kyokka ate nga y'omu kubasinga okubanga ayamba abantu sikizigana ne mu ndowooza yange ng'omuntu nezikiza talina kyakola ku bannayuganda nze waliwo omwana twamusanga mukono yali mushe ya Gravity ne Shoni oyo Shoni bakuwe Shoni namusanga akana akayina akakuta ali mukunywa nako kandi kagaba nange obuto lunuma na lwala sikosero biki Shoni nakawe namba isimu akana ako nakaite Kampala akana ako era nageza okubanga akatambuza neze nakwata ko omwana oyo waliwo omuntu omu yankubira yagana n'okwogera amanyage omuntu omu yankubira nga ali mu USA eyo nayala kujjanjaba mwana oyo netugezaako okutambula okufuna nga ayagala process y'empapula bazimusindikire amukoyalinge ku musawo ajja okumujjanjaba nze wenna natuuka nalemesebwa kuba nali siina ssente ge mazima babagala sente wenna natuuka saagala kuwaayira sente zannemesa kuba nagendako n'ekiruddwawo
Nenga omusawo gwembuza infaki n'omu nali mulabiko ku paka lase ogera sanka ekiro ne mu bugambo omwana ono omulwadde ebi nga tabitegeera kwa ndo n'omulundi n'ogumu. Nenga era omukazi yatuka ekiseera ne mugamba ekituufu binnemeredde kuba nange nayinga netagisa okuba ne transport kubako ne mutwala nenga bututuuka wonna okunyonya obulwadde bw'omwana nga babula ekintu eki kyokka ssente. Era omwana osomye gye yalaga n'essaawa ya leero kuba ne alien yamusonderako waliwo n'abamwaya balase ne sho namulemerera okufuna empapula. Kakati nga tonnaba kunenya kugamba nti obulwadde njabukwate ne ku muzzukulu wa Kikoofiira kubanga ye ayinza okuba nga gavumenti era kyakuteekoze naye bano bo betulonda aba opposition bo bakoze eki tunoonya gavumenti tejjanjabi tetadde omulayo kituufu egefe tukimanyi naye bano baabalala 56 bakola ki ne peegi zaabwe ani tera yazikontrolinga tabakiriza kupostinga ebitaano 59 abaliwo bo nabeera anita bali abalala 4 tusooke tubaleke abali mu NRM bila n'abagwamu kubanduza oba opposition abaja independent in parliament bali 1015 then abali opposition bali 15 kakati bano 15 ne 11 bo bakoze mulimo ki nga tujjeko bali abalala ebisatu ko bali mu comfort zone era bafuna obulwadde ng'obwo batwala abaana baabwe naye bo bano abalala 11 ne 15 bo bakoze ekikupeegi zaabwe kugamba jatuwe wetubanga twogera tufunule side zombiri nti eriyo bali bakakkama wano obulwadde bungi obuzewo waliwo omwala Namagwe yali mu video ya gift of Kado omwala yali mukwano gwange n'omwala twatambulako mu ministry ez'enjawulo nga just ayagala bamuwandiikire nga alina tube gyayagala nga zigenda kuva Kenya gero kwero video traffic man officer naye sakozi baizendo za technology zalo twatambula n'omuwala oyo tulinako ne office mu gye twatuka kati bagijja nawo batuka omukulu taliiwo agenze tuchaddira kikanga byo kuba taliiwo nga afuluma atambula agenda nembuuza security wadde otegeeza nti afuluma agenda buli minister nzolaba Namagwe yafuna tube wa kujja omunoonya ali mu video omuli of Kado tiyafuna naye twagulanga eddagala nga YouTube gundi tube gyakozesa muzabuli kyalinga ya mitwalo 5 buli wiki gyakozesa kakati nabawo omwamugamba wandiika YouTube eyo Kenya gyeziriza alayiswa kuleetera mu box twatambula n'oyo simanyi bana kati akyali mu Uganda twatambula n'oyo omwana funa baluwa nezitulemerera essaawa ya leero wano buli kiteeso kyolaba ekireetebwa wano mu Uganda kiyita mu parliament era abakafe babiteesaako kyokka ebiteeso ebyo nga tebinnakuteeswa mu parliament basooka ne batuulanga bo era kireetebwa ababaka ku email zaabwe ne bakiteesa mwezi gundi bakuteesa okutwala amaboko kumujjanjaba nekyoka kijja mu parliament balina obukiiko bungi bwe batuulamu naye ababaka baffe tebasobola kwogera nti bannange bannansi ekiteeso kigenda okuleetebwa mu parliament batusindikidde si kituufu boogera kimaze kuyitanga naye sena maze okuzirya bano bonna batula mu parliament bali omuntu ogu bonna banoonya nsimbi ate tewali akkiriza nti nze nazifunye buli omuntu nze sinazifuna wabula singa kimala okuyisibwa nekigenda mu president Museveni nakissaako omukono olinga agamba nti bano bangi tetulina bwogerero kyova omubuuza nti ku peegi yo naye Anita Mongi yagifuga waliwo omusajja mukwano gwaffe omukyala Iviniragu mukama mumuzikisa yali ayagala kumusindikira ekyuma ekimujjanjaba obulwadde obwali buluma ng'omusajja yagamba ekyuma kyakiyina naye twagenda emulago okubuuza dokita anaakola ku kyuma ekyo ate nga ateekeddwa kuva Kenya nga tetumuyina naye ng'omusajja agamba nze nkirina si mulamu mutamwami David Mutaawe ng'agamba asobola kimuweereza bamujjanjabe Ivira gwajjanjaba obulwadde obwo infact nze nafunanga naaba kwa mutawe tiyakubira nze nyine yankubira ye nangamba ate ndina musawo nono omukyalo mamita madamu ba Esther oba yangamba muganda wa Lagadi oba Esther oba ye baserabidde na
nangamba ekyuma nange tusolo kisindika kubanga simanyi ebyuma ebyo ebyeddagala tebijjaako musolo naye nga dokita ateekeddwa kibeerako ate bagenda okukebera nga ateekeddwa kubanga ava Kenya. Kyembuuza omukyala ne mugafuwa nti tulinawo badokita tusobola kujjanjaba mulungi naga nti dokita wana aba n'erinnya alinnya ng'agenda buli kubanga eggwanga tebasasula. Kakati mu bino byonna ebyekulungula oba Mmengo etaddewo emisinde oba Agriculture etaddewo emisinde oba gundi etaddewo emisinde sakooza omuyembe guvunda kuvundira ddala waggulu. Pointi ebeemu wano yokka mwami gye yaddaayita wali mu ntandikwa nti kukyusa bukulembeze. Naye munayogera ebigambo 100 nze mbaddeko mu ssako z'abaana abalwadde nga natambula ku oyo omwana simanyi na gyali essaawa ya leero naye nga nze sibe gyassa omwana yasa namukwata obukwatisibwa kisa ekiruddwa empapula ne zibula. Ekisooka ky'abaledde Jaden Bebekulu yamusabye empapula. Jaden nsaba okwota empapula zo okuva mu ddwaliro omusajja badde wakujjanjabira ozo Bebekulu nti Bebekulu omuntu omu ensonga agenda kugiggusa. Wano lwe tubeeranga waliwo obulwadde obuze omuntu yeetaagisa okuyambibwa abalala bafunamu omulwadde n'atafunamu sente ne zibbibwa abantu sekinnoomu abakulembedde ensonga ezo enteekateeka. Jedi nja okukutegeeza togeza yadde okuliraana chicken yadde mite 2 togeza yadde byali bigambo yagamba so kuteeka omuntu engalo mu nnyindo n'amutta paka ng'amuggyeko ssente ebyali bigambo ontwaleetako omwana wa Kisaati njiga mena mujjukira bulungi Kisaati ne bakola budget Buchamani Sere n'azibba esale zigenda okujja omwana zava Jerusalemu sale Buchamani Sere n'azibba nakati omwana wa Kisaati sawe tawonanga yagaana Buchamani Kisaati walaba nga twogedda no mbozi mukati n'anoonya Kisaati n'amugamba olwedde mbadde nnyina abaana bali mu kategole eyo leka tambuze empapula omulundi gumu nakati omwana wa Kisaati tawonanga Jerusalemu sale Senegal yazisindika zijjanjaba abaana abo Buchamani yaziri omuntu ogu gambye oba wali ababe yali alina be bajjanjabwa niye wa Kisaati yali akulembedde ebintu ebyo tiyafuna kuyadde empiso nenga kyovula kye nagamba nti sikyasabira abantu mirimu n'ogamba ate Kasarani bubwe yabivaamu nedda. Kakati yaide ningo oli mu mbeera y'okunoonya ssente toddamu kutagala genda wantu walala wonna simanyi kukola bigundi kola kuwaayo bantu kantu bakweyo kwata empapula z'eddwaliro onoonye Bebekulu agenda kujja. Waliwo omwana bamuyita Kataabe ali ku Land Star bamutomera n'oligundi eyafa gwe baatomera eno ng'ogenda emukono. Waliwo omwana Bebekulu yali ayimbawo gwe baatomera n'afiirawo naye yalina oyo kato mu mmotoka abali okumpi ne Bebekulu bagamba kato yamusipendingako miliyoni nga 6 naye ng'ayita mumanyi omwana we yafa basimanyi bamuyitaani yafiira mu accident yali neerabidde yafiira mu accident n'emmotoka yalimu n'oyo naye Bebekulu yajjanjaba nga tamumanyi. Kakati Jaden twessaako nnyo pulesa Bebekulu aba yagambye nti agenda kukujjanjaba akisobolera ddala bulungi nnyo ne kino n'abayimbi abalala ne Kenza akisobola kubanga Kenza atajjanjaba ono omwana gundi ono producer ani producer Didi producer Didi abadde amujjanjaba sakoze bo kyali kulaba wabona abalina amanya kanasobola kufuna bwenkanya chance kwata bukwasi olubayina wantu abantu bangi kyogamba mbuze sira ddoboozi gwe kyogamba nafuna bwenkanya ku mwana wange saabireka nanyini somena musisinka nangamba Mr. Nambemu yankubidde naye mbadde ngenda kule ne muganga kyogamba Nambemu yakubidde kuba tunoonyeza tusisinkanye mu saluni ngoze kusala nviiri nanga mwami Nambemu yankubidde kaawo manyi mbadde mu America nakadda mwami Nambemu yankubidde nangamba naye mukwano gwaffe omwana oba amusobya kyokka be baagala obukulembeze ne muganga tekiina mutawaana Mr. Nambemu yakubidde tuvunanyizibwanga ng'omuzadde era kati gwe mukubira omubuuze pulogulaamu eriki niwe tusinkanye mu saluni nze kusala nviiri nange nze kusala nviiri tubadde ku pulogulaamu yange kati sakoze okufuna obwenkanya gubeera mukisa kubanga nange nyere eddoboozi lyange ddene nasobola okuyisa nti gundi essomero gundi eyatusa omwana wange ku buvune naye nagamba kankite so nze nja kusaba sakoze twa muntu yenna akulima nti gavumenti eno erina kyegenda okukyusa okuggyako mmwe
ate mbe unyo kumati mwaba yivu ate ngaze mbulira mu omanyi slogan ya government omulaki bila biri mukaga kyetegeeza simanyi protective kiwe dasi amanyi oluzungu kati bakuuma ki ibabba kati gwosubira sakozi mbu okola dwa ya basiko sero ate mploga bateri mu bagenda ku materirimu bagenda kukuuma bino olwedde bikyali omulamwa guno guli nti kati buli muntu alina kyenyaga ku munna Uganda tukinyweza bakuma munyago andi sakozi kankubulire Nuupu yalesa ababaka abafunye kadi ya Nuupu bali 298 oba mu 8 NRM erina ababaka 498 FDC erina 214 kati independent abaza independent ngola bo yavo kuyita we yalekanye ebintu bali boba bali mu 5 kyoka ogenda okwekunganyiza bonna abali e 5 in fact nejjo waliwo wanekato wembe na wa Japan waliwo omwana gutubera naye ye chairman w'abavubuka aba Nuupu hakati aba NRM abagwa n'aba NUP abagwa bakoza akabondo bagenda kuba waya akasenda abesimbi omulesi government egenda kuba yambako bonna bakubira ebipande ebiche ebintu ebityo kati omwana jo bamukubidde abagwa abavubuka abo nga bagala basayiningire ku mpapula ng'omukulembeze waabwe kati bagala okuzisoma okuzetegereza nga bali bakoze omukago bali abagwa aba NRM n'aba Nuupu kati ate omukago bagenza okufundikira nga aba NRM abamu bagenda kuscreeninga bano abali aba Nuupu bayimirire mabiga nti wano maeta inawo manyo nambe mu inawo amanyi kati tulekerewo nambe emu kakati kiriza guarantee bonnanga mu 5 wachi nja kusuza ke 10 kiyingire parliament kakati gwengo obayo ati ati kyoba tukola government ekole ngudo wano bano bali mu kuyingiza abapya bano beba kuuma bino bibabedda byebikuumibwa kati baleeta manyi mwalabye omukyala gwe balese owa police gwe bajje gundi omutoyo omogezi wamulabye dwalese sakozi zali kokwegeneza police yonala abantu abali mukati bavubuka bato kagabere maji bavubuka mato ekivumwa tukuuma biri twalikola kintu kirala tuteekeddwa kuuma biri ebibaddewo wanyaga ettaka lya kulisika mayiro gundi kakati omanyi nti owa police kutugenda okuweereza agenda okujja eyo RDC yavulaiza mu kitundu ekyo ettaka lya sakozi lyagenze litya ng'ate yali bakuba gundi kimanyikiddwa era omuntu yenna agamba okumala obudembu gavumenti enegera kutulongoosa eki twali yadde n'eki tusabe bulamu tuka 233 olaba kyekozeeyo ekipya tewali yadde n'eki okujjaho kunyweza bye ebyayo era kivula bera kikabiri oluba okulwala ng'afuna kagombe Kenya ng'amutereza omusaayi ngadda azwa mukuru byebekulu ekintu baita byebekulu yo muku bantu abayamba yo muku bayimbi abayamba abantu but solution ina kubeera tukoze tutofuna ekyawamu because si buli muntu bebekulu agenda mukola ki agenda muya era nga akola omulimu mulungi of course olaba bebekulu tukwebaza nnyo bambi okuvaayo kubanga abantu bangi bali mu government naye nga tasobola kulobingirayo bantu mulala kati nowankubadde totola zizo naye kasita ogamba nti gwe Tanzania gigendo tebolinga oba yandibadde minisita bakuwe sente tosoka mwagaliza bingi naye leta nyina jengendo teeka bakuwe sente ekyo kiba kikulu kuba bangi abatuukayo nga baagalako kusabokka kati alobingiddeyo omulala bebekulu nkwebaza kulweyo ensonga naye ekintu ekisinga tusumbuwa atamanyi bebekulu era atamanyi Kasolo oba atamanyi ani yage atamanyi namutola atamanyi atayina media yagenda kola atya kubanga ono omwana bebekulu omulobingira era abadde muwagiziwe walabako ne gundi gye bakubanga ali mu ddwaliro ekiruddu yali agenze okulaba ani
nga awana gundi nyimba ze break the chain album nanga tugenda dutambuza lasta naye ekyenjawulo kati atamanyi Bebe Cool oyo wakufa atamanyi Sakozi muteka ku airport bakasuku n'abantu tukuteekako bajja buuza yaani oza ekintu kino ate ngenda babuulira olunaku olumu kati olaba ne parliament eyo giraba kabe ba opposition tubanenya ne tubanenya mpola Museveni yafuula parliament okugifula kyayagala kasita amala okufuna numbers parliament eyina ekintu kyekisiru kyesooka okutambuza nti yo bakiriza majority kati opposition n'owoleta kitese kifaanana kitya nga majority eri ekalubi kiyinza obutakola ki obutayita kati parliament yo kyekizibu kya Uganda kyo kikulu nnyo ekiwulira kyekizibu kya Uganda parliament ya majority bwe tasalawo ku nsonga gy'oleese ne bwe kirungi kitya oba kyekyo majority olumu ne bwegaana naye nga state nga yo ekinamu interest basobola okupushinga omongo nakuwa kyoyagala n'okola kyoyagala. Farouk alina ekigambo kyayogedde n'agamba mbuno yo state ekinamu interest tekinamu interest. If you go by analysis abaana emitwalo 2 annually be bazaliwa nga balina obulwadde bwa sickle cells estimated yes emitwalo 2 bali estimated okuzaliwa nga balina ki okitegedde kati bwaba bali under Jaden emitwalo 2 annually nga zino gundi zonna zibagenda bakola it's the Ministry of Health ezikola then the state is just not interested. Statistics elaga annually abaana emitwalo 2 abazaliwa nga basikla nga balina obulwadde bwa sickle cells kitegeeza wano mu Makindye wetuli tuyinza okuba nga tulinamu bakari abawera 10,000 wano mu Makindye okka wetuli nti saawa yonna oyinza okubaliga n'ogwa ku kariya ku muntu alina n'ozaala omwana nawe n'akubonyabonya ebbanga lyonna naye nga omuntu kyekiri kye mubadde mugamba okwebaza abantu abadduukiridde oba okudduukirira kinoomu it's okay but it's not the solution. With the total efuluma n'abo abaana it's not the solution. Solution is the gundi okubeerawo facilities ezisobola okukola ki estimated ate basobola okuba nga basukka namu koze eyo estimate kitegeeza we need a facility at least ku mitwalo 2 tukende abaana bebawagire nga basobola bawoyawoyaako kitegeeza waliwo buli mwaka abantu abafa abawera 1,000 nga bafudde bulwadde obwo emitwalo 2 okitegeera kubbo bafa nga tebanaweza myaka 2 yes so watu tebanaweza kitegeeza buli mwaka tufiirwa abaana abawerwa 1,000 nga tebanasuka myaka 5 ate nga jukira okukyusa bone marrow kasito ate kati batono n'abaweza emyaka 4 kasito weza emyaka 4 okudda wansi basobola okukyusa n'obeerawo ko naye ku myaka 4 okudda waggulu obeera ku nadde obasidde okukyusa obusomyo n'obwoweza 2 obeera ku risiki n'oweza 2 naye obeera ku risiki naye nga si y'amaanyi nnyo but wa 40 kudda n'obutadda owa 2 obeera ku ish naye nga eyo byonna eyo n'ebbanga Ministry of Health badde ekikoze banga ekitegedde government ekimanyi but they have never even put a facility esookerwako. But why? Ng'atogera kwesanga n'amalwaliro gye tugenda okuddukira ng'abasawo abaliyo abakugu abasobola obbikola basomera wano oba bannayuganda. Gende Kenya ojja kusanga nga percentage y'abasawo abakola ebintu ebituufu basomera wano oba baawano. Era nga basuka zi holidays bakoma wano ne bakola ki? Ne bawumula ne baddayo ku mirimu gyabwe. Naye nga wano facilities basobola okukola 1 0. Omanyi tugenda twogera nti no nabo omusaala muki? Mutono. But izo facilities basobola okukola mwezi kola ebyo weeziri. Eziriwo. Kuba right now tuyomba facilities zibeerewo. Kitegeeza ne facilities basobola okukola mu tezikola ki? Ndowooza bano abatukirira president nga Bebe Cool bebandi badde ba forwarding ekintu ng'ekyo. Bebe Cool tasobola yamba Uganda yo. Nedda Bebe Cool sigenda munenya. No, newe guba si mulimu gwe. Osobola otuuka eno okyogera sigenda munenya. Naye nga president bw'olumalo kimugamba that's not your expertise.
ajja kunoonya ba Ministry of Health ate bo bamu advising otherwise kubabe bekigwe ogwo si buli mugwe asobola okukyogerako yes asobola okutukawo n'akyogerako oba ne kati nga kubwe twafunye kyaddiriro omulanga ne gutambula Museveni n'aguwulira but agenda kuyita baani agenda kuyita abaaki aba health oyinza n'okwesanga nga waliwo budget ezayitayita ddaawo nga zigwamu ebyo ebintu ng'abanyiza n'obbanyiiza nga ensonga eno yenyininyini ng'eri mu kubanyiiza nga sente zayitayita dda kati gwate muleeta omusajja mumuzuukusa kababuuza ate waliwo sente ze mwatugamba eza bino lwaki ate ino ensonga tugiraba wano nga okitegeera nga bibanyiiza bunyiiza kuba olwedde sente zinga zaafuluma dda ne bazirya nga ne president akimanyi yazifulumya akimanyi bazira kuba abeera n'abamu abagenda ku ground ne bakola bikiri bamugamba ekyo tekiriyo nga of course bano abasigadde bali mu kunyiiga bunyiizi ng'ensonga gyeide nebanyiiza okitegeera nze ninako omwana gwe nakolako interview mabegako naye era sikla ng'ekisinga okuluma maama we omwana ali mu myaka 21 nti nga maama we ekisinga omuluma nti agenda kuva mu nsi nga tamulekedde muzzukulu nga kyekinyiga maama we ataaka abaana abo zibakuba abaana baiza bwenno ekintu omukinyanga kyakugira omwana sikla ataka bwe mukuba ate mukuba bubi okutuuka okumutuukako wabeerawo abantu abalina okubeerawo nga bamuyamba kati simanyina ataka emukubidde mu buliri abaana batuuka alina obupiira ne babuteeka mu nnyindo nga era ajjudde obupiira okudda engulu saagala omuntu agambe nti okubeera mu paalamenti ya Uganda nga baliyo abantu 5 tekibalemesa okukola sakozi abantu bafune mutima sakozi towirangayo mbaka wa paalamenti bagamba ina petrol station towirangayo mbaka wa paalamenti bagamba ina hoteli towirangayo mbaka wa paalamenti ne bagamba nti aina apartment 15 bano kyetaaga mutima bw'omala omanya nti ekintu gavumenti twe tunakiisa mu gavumenti kijja gaana oba gavumenti tutaddeyo empapula zaffe tuli abantu 5 kubanga ekiteeso tekireetewa abantu 2 omuntu omu yayimirira n'aleeta ekiteeso mu bantu 5,000 mu bantu 5,000 omuntu wayimirira n'agamba nti ekiteeso kye kiri ki mwami gundi titwagala eddwaliro lya Sikosero ne bakiteesaako iteesaako ne bagamba tugende mu majority oli gyagamba kwa majority ejja ku phase ya 2 okitegedde ejja ku phase ya 2 bw'olireeta noga nti twagala kino na kino na kino gwe ne mulemerako bamuli 5 oba muli 3 ne mugamba twagala ddwaliro erya Sikosero fenga tulaba kyandikoze ne bagamba nti akikubaganyako ebirowoozo akikubaganyeeko ekintu kisobola okukola ki okutambula bwe kiba kigaanyi nga mmwe ab'opposition abali 5 oba abameka nga mujja eno mu bantu nga bwe tubalaba bulijjo nga mulaba nga tubalaba ndi mufuluma nga tubalaba bulijjo nga mugamba nti waliwo abaalidde 10 mubeegendereze eyo ng'era mujja mugamba ti bwe twamala oleeta ekiteeso mu paalamenti twasalawo gavumenti n'egaana naye ffe twasalawo tugamba katusonde ono Namugga yagaana okusayininga bwadda temumuzzanga ono gundi mwami Lutaaya teyaleeta just ebintu byetaaga kuyiiya abantu bekweka mu bintu otegere twevoola ebintu byetaaga kuyiiya twemenga kwekweka mu bintu twetaaga kuyiiya bwe tumala okuyiiya nga tugamba nti bannaffe abali e Bulaaya banne twagala kutandikawo abalina ebyuma mu bituweereze omubaka wa paalamenti Sakozi Tulakulimba ayisizza ebintu awo ku airport nga bibye bangi babiyisaawo kati wamala otegeera eri nti majority muli batono tulina wano ababaka tulina kokasi ya Buganda agikulemberayo Muwanga Kivumbi yita ababaka ba Buganda obagamba ababaka ba Buganda buli omu mwagaza milioni 10 bwe kiba kigaanyi mummwe muyite mu Mmengo mwekweka eyo mugambe Ssaabasajja genda okireete neffe ng'ababaka tugezezaako mu paalamenti kigaanyi ffe tuli wano tubawa magezi tetwagala basuusuuta era tetwagala bagamba tusimanyi wangulidde kyayi ebyo nzira bivaako okitegedde kakati ababaka ba paalamenti oba Sakozi wawulidde ababaka balina ssente za Ssejjirinya parliamentary caucus erina obuwumbi oba
Asi parliament gundi sako. Sako y'ababaka parliament bekolamu awo sako. Balina obuwumbi 1,800. Balina beka. Bwabadde buwumbi bali mu buwumbi. Oba 16 bwe butyo. Babutuulira. Bali awo buli awo babulina. Nebwe obutunuulira bekolamu akabonda bekolamu akabonda akasonda ssente ezo. Asogera kuzaba ssegirinya zokka. Mbadde nkulaga za ssatu. Za ssegirinya z'omuntu nazo nzimanyi. Bekolamu akabondo balina obuwumbi. Basirise nabwo. Ate si bonna tebagirimu. Mulimu abatagirimu balinga 25 ameka. Lupo inejo gyali etandiseewo awo nga bekozemu bakabondo kaki bagenda nga bakyalira buli mubaka wa Buganda oba okajjukira. Bagamba bo bali bekozemu omulimu. Ekintu ekyo kyayiko bakyekyaki babakyekengamu uti nga buli mwezi babeerawo omubaka gye bakola ki gye bakyala ne bakozesa ku ssente ezo zibesonzeemu ne bagamba baali balina obuwumbi obuwera 10 nga bo babulina. Kati parliament bwe tumala omumanya nti kiri kigaanyi nga parliament bw'osobola okuwulira nti omubaka wa parliament ayina essomero beeyeewo bagambe nti bannange ne mumanyi tukoleyo eddwaliro erya Sikosero ani tulikoze tutya bano bagaanyi kubanga bingi ebigaanyi nga tulaba bayiyeewo muki omubiri bano bagaanyi odizimba ne kati ffe tukole tutya obulwadde buno businga waffe mu Buganda owetero wagamba nedda ne waffe gyekola ki ne waffe gye buli tulizimbe just kwatira wamu. Mwami David alina kye yayogedde n'agamba nti ekituufu kiri nti ansa ebeerawo enkulu kujjako gavumenti. Sakozi waliwo ebintu facilities ez'enjawulo ng'ezo facilities ziteekwa kukola za gavumenti n'oba oyagala okukola ekyuma kya Sikoseros n'oba oyagala okukola ekyuma kya kansa wano eyina kubanga facility ya gavumenti. Linako soka nkubulire linako kamalireyo n'oba oyagala kola gy'ogamba nti ogenda kola oyagala gwe okujjanjaba nnyo kookolo kirizo bagaana facility eyo n'ebigigenderako birina kubanga gavumenti yebikoze. Mu ensi yonna abantu abasinga okulwala kookolo bava Nigeria bava India ne Democratic Republic of Congo. Facilities zonna eziri eza Sikoseros zonna za gavumenti bo abalaba abalwaza nnyo ne bazikola ki ne baziteekayo. Olwaleero Uganda nze kyava ngenda ku Mwami David nti tukyusa bukyusa gavumenti ojja gamba twagala ddwaliro lya kookolo ya Sikoseros twaliyise eryerubowa nga tugamba nti abantu baffe twatwala Agakani oba Bulaya kujjanjabirwa katuyise eddwaliro twali eryetyazowa ne lifaanana bwe lityo. Bwe limala okuyita lyakagendako billions 1,300 ero lyolaba eritandava musingi erya Lubowa 1,000 kati ojaleeta kiteeso ne bamongo bakisembe bagambe tukiyisiza bagambe tuzimba ddwaliro lya Sikosero okiwulira baliteekako ssente zotalabanga nako gasobola okuyiza amalwaliro 10 naye nga terizimbiddwa era nga ssente ziyise. Ansa eryemu ansa yawana eryemu ya David kujjako gavumenti tewali kirala. Ekisooka kya byonna mu mateeka namu kyagala kituufu naye nze Sakozi n'abakaba ab'enkyukakyuka aba tuba kumbe nja kuwa amanya go banoonyerezeeko nga Mwami Kyagulanyi yabawa kaadi nga mbasula wa maama waabwe ng'asula wa maama we aba byegamba bituufu nkugambe bali aba ng'ombu amuwa kaadi ng'asula wa nnyina ng'omulala talina nnyumba naye kati balina amasomero balina amalwaliro. Nkugambye aba omu yali asula wa maama we nga wabeeraawo abalala nga obulamu bwe buli awo bwakuyiiya buyiiya tuyira yali abeera kalenda awo olwo munyanyi wange amumanyi yali abeera kalenda era ng'ekyemusatu kitega butezi kati mubaka wa parliament Mulamba era nekuna ekisanja bakimwongedde tubeera naye awo kalenda yayingira parliament. Waliwo omwana ano yali kansala musole kansala yafuutuka eyo nansana eyo
Lyawo omwana mugezigezi omumanyi wange mulabiranga naye. Kugambye nze nkuwaaba. Kakati abantu abo sakozi. Tubasubira okukola ebintu by'abaami mwabyadde agamba musimanyi balumirwe. Ng'ate bo bali mu kweyubula. Okategedde bulungi. Ensonga zonna zitandikira awo. Kubanga nze nyina omubaka omu yajja ku Manda awe Katwe n'agula ebintu. Tunyumya nsango ne tunyumyamukko. Ne mubuuza naye bw'okukwata TikTok yo oba Facebook yo n'opostinga nti Uganda embeera gy'erimu mbi kubanga tuli mu parliament babakkiriza. Naŋŋamba emboozi gy'ogenzeemu ng'ekusinga okutegeera. Onaagisobola nga ngikunnyonnyodde. Lwaki togirese? Namugaa kubanga abantu abalonda banyigiriza kyokka mu parliament. Temulina bwenkanya naye singa opostinga. Kyava akwata mu nsawo awo. Nampe emitwalo 10 emboozi ekirikata. Emboozi etugireka. Nekyo njagala nza nnyonnyole nti kituufu Anita Amombi. Ne ate ekyo munna. Bakuzibikidde ettooke lya mitwalo 10. Oba okyaka. Oyo kubuuza emirundi ebiragala. Ekiro ky'omubuuza naye kituuse okutegeera. Kakati sakozi. Wano. Lwakuba nti mu ggwanga Uganda. Nga tukyalonda abakozi. Abakulembeze baffe. Nalo benyini tibi kubanga sakozi zo ngamba nti esaaye wo ngamba nti owekitiibwa Sseggona oluwankyuka kyokero oli munnamateeka ng'ekyo ga kituufu oyagala gavumenti eriko eveeko kyeki kutwaza Walukaga mu kkooti wengamba nti owekitiibwa kale n'abalala bonna nze ndoza nti Soso yandibaddeemu kusiba mugongo gwa mwami Mawa kumugayidinga nti naye wano wozze emmotoka zino ze bafuna buli kisanja zooneka emmotoka ezo ziraba emmotoka zino ziraba tewali sakozi mubaka wa parliament yenna kabeere opposite wa NRM alikeera ku makya n'agamba nti emmotoka sijagala taliiyo buli gwaba bali mu bisanja ebisajja akavuga emmotoka ezi yakavuga emmotoka 3 wabula kituteekeddwa okukola mu nsi yaffe bannayuganda abaneka lukwanyira amafuta bamuwa ssente bamuwa kashi kyetuteekeddwa okukola nga bannayuganda kwe kumanya nti omwaka ogujja nga 15 tuteekeddwa kukiira bu bookisi munnayuganda ayomativu ng'agamba nti kituufu nalonze kubanga kwekiba nti sakozi omwaka nga 15 omwaka gwe tugenda okuyingiramu kati buli munnayuganda amaze okutegeera wano sakozi mu Uganda we wakyasinze okubanga sabbuuni asinga essaati ebbeeyi nga sabbuuni yaggwera essatu gyambala emyaka 3 omuntu gwa sabbuuni kati guli mu siringi 8 omutwalo gumu okitegedde bulungi ne 13 ne 3 oyambala kakati wano kyetuteekeddwa okukola era sakozi nyinza okuga nti nyinza okubona kisoboka kati nze lino ndi mu yabwereere ino yabwereere ogamba nasa yakakubira ssemeka yakatuwadde kondasa kagweredde mu mmeka ino yabwereere ya kampuni mweyagiradde mu ebiri gyaweze okakwata mu booti kakati sakozi era kyetuteekeddwa okunga bannayuganda kiri ekintu eki nze era sakozi omuntu atalonda MP muwagira omulonda MP muwagira temulonda MP kubanga sakozi akalulu akangi kagaana mwami Besigye yagamba nti ekituufu kiri nti Pulezidenti Museveni akalulu akabba naye agenda okukabba alina kwatandikira mu box alina bwasangamu kati abantu sakozi emakindi nti abantu bagenze balonda mwami Kyagulanyi twakebedde mu box ya mwami Museveni nga iwe toliyadde n'akatya kati abaana batandika okugattagatta batubuuze ate buno mwabujja nga mukuba ate bwaliwo niye ababaka betulonda era kyobula mwami Kyagulanyi mu njogera yali yagambanga nze ndi kubya ddala ne mu abalala simanyi. Emyaka gyonna Uganda terina sikosero facility sakozi omanyi nti ababaka bano abavuddeyo oba bagudde oba bazzeeyo buli mwaka bagenda muwa akasiimo ok'okubeera mu paalamenti ka milioni 380 oba ozzeeyo oba tozzeeyo kati ate bwoddayo Mungu n'akuyamba n'oddayo bagenda kuwa 3 byo by'akasiimo bakusimba 3 eby'emmotoka 10 oba 2 eby'emmotoka yo bakusimba ebirala oyingire na kawumbi n'amasuuti gammeka
kekakuyamba noddayo ng'obadde ku akasiimo koyina okafuna kamyeri 3 akasiimo okitegedde 3 naye gwe owulirayo ababaka era sakozi akabaawo kano kagenda kufa obwavu kubanga abasinga kati tebakyayogera bino bye twogera baagala ssente busatu nsanvu oba ogudde kati bwe kakuyamba ate noddamu bakwebaza gino emyaka 5 gy'obadde sokotemeteme bafuna kinaki ekirwa batubulira bannayuganda omubaka afuna ebibiri bemuro agenda kufuna emiliyoni 3.7 akasiimo ka myaka egiwe era tekiweddeko kyaggwako ka myaka gino endala agenda bw'alya ng'afuna emiliyoni ze 2.5 ate baagala zongeza ezo mmotoka 2.5 namba emugatta ku 3.7 620 omubaka afune ssente ezo ze bagamba ez'okwambala 10 ekyokwambala ekimuteekateeka omubaka olwo 7 tannayingira mu ki kati batandikewo n'ebirala batandikewo n'amafuta nago agenda gafuna ne airtime naye abakopeni bamuwe ez'okulambula constituency 2 gaba 2 kyokka ate wamala wayingira mu parliament afuna akakiiko kwatuula ezo ziba ndala kati Mwamidda yasaze abadde w'amawulire kamutwe akakiiko k'abamawulire kano ezo ziba ndala omubaka wa parliament akkirizibwa okugenda n'abantu ebweru 3 era abamu babajjako ssente nga tomubuuzizza nti obatwala wa kuwulira ababaka abali bizinensi eyo obagambye bweru okimanyi kino bafuna ssente z'aba intaani buli mubaka weekend ayina okugenda ne ba intaani mu region ye abano okubagira ezo ssente bazibawa naye ali intaani agenda naye babatwalaga towulira ku parliament nga bakana nabuna abana ba intaani bafuna embuto nga bagezera ababaka mu zi region ate sakonzi n'ekisembayo kati oba bazeyo ebisanja 2 n'ofuga ebisanja 2 mu parliament ofuna miliyoni 7 obulamu bwonna mpaka lwolifa kasita owezayo ebisanja 2 ofuna miliyoni 7 obulamu bwonna mpaka wolifa buli mwezi oba ovuddeyo kasita owezayo ebisanja ebyo oba ku miliyoni 7 miliyoni 7 Faruku ezo byonna bye mwogedde byonna nga mu Uganda tetuyina a standing facility nga the only thing government kye bakola kulaunchinga bu facilities mu different hospitals kati nga olaba nti Mulago balina cancer cell gundi clinic okitegeera just ziwoya ne bagenda ekayunga ne mu ddwaliro health center ne bateekamu department ngati naye nga ye department ogenda gisanga nga tekola ki terinaamu bintu bigenderamu ne batandika omanye ebirala bakola batandika okukola bu screening nga bwotanga mulwaleero tulina free screening eya cancer biki abasawo ne bajja mu community ne bakola ebyo wabula tebakuwa ddagala we bamala oku screening ne bategeera nti obulina wekikoma gwe tutandika okufaafaagana nabo tetulina facility yenkomeredde nti nno yiino ekwasaganya bulwadde olwo wabula bagenda bakola bu department bu clinic ng'ate tebulimu na ddwaliro maki ddagala lisobola kujjanjaba abantu abo omubaka omwasobola vice president abaddeko afuna omusalo gwa MP afuna omusalo gwa vice president afuna emmotoka ey'omubaka wa vice president n'afuna n'emmotoka nga MP okategedde bulungi era basiima webale nyafuna 3 vice speaker afuna 3 kati ate nno gwokyali awo olaba ono omwana kyakiri kifo kyeyazzeemu yafuna 3 kasawangula bwati kyakiri nawangula mutani wa Amini kasawangula mutani wa Amini yogera kwezaza kalasobola muterako ebi wamala ne bamuwa ebi badegamba oba badebugamba
omubaka Ssemujunganda owakira municipality bwe yayingira parliament emmotoka gye baamuwa ebisanja gy'amazeeyo nakati gyavuga takyusanga emmotoka kitegeeza ye ssente ze akolamu birala neera banti emmotoka tekiraba wano onobiriga yafa avuga kikero ogimanyi wogani box wogani nga gyavuga waliwo omukwano gwange ennyo olwamuwa ssente yali akayingira parliament yali muyimbi yegulira kawundo $3 million mwezi ku 2 nakati gyaliko gyakalakarakata sakozi waliwo ababaka nga bagufuula mulimu okugenda eweeru n'abantu nga bajjeko $220 n'aleka eyo nga ye buli bwagenda ajjako ate oyo wa Japani gundi oyo naye teyali mubaka wa parliament naye era y'omu ku nambe mukyagambye yali yeegwanyiza okubeera kateebereza agenzeeyo nga gwe mulimu gwalimu kyova olaba nti osanga omubaka n'ogamba nti ono omubaka bw'otulira famire yaabwe osanga omubaka n'ogamba naye omubaka ono bw'otulira famire yaabwe n'ebigikwatako naki balina ssente ano naki $225 sijja abatunuulidde yabayagala kifo kiri akikozese sakozi olina omusajja gwe waleeta atwala abantu Canada naye ze yaŋŋamba njagala sipiika ambulire bagenda okutwala ku saidi ye sipiika ng'alina abantu balina ye ogenda nabo mu convention naye nga n'abooludda oluvuganya nabo lulina okuleekayo omuwendo gwe bagenda nabo muki bano bagenda mu convention eyo gy'olaba era ogwo abantu naye ng'abo abantu bagibwako $230 mmeka era omubaka omusanga tatutte muganda we wadde mukwano gwe yamukubira akadingidi ng'ali ku ssente ze yeeriira sakozi waliwo omubaka gwe baŋŋambye alina petrol station naye mwavu muzibu n'omugamba mpaayo $200 muggulu muzibu waliwo omubaka gwe manyi kennaakutwalayo kifo kye tajja kunzikiriza yingira sakozi kankubuza ekibuuzo gw'ogamba nti ono omusajja Faruku Ntegembu ayagala ssente mu parliament mbwayagalayo ssente mbwayagalayo ssente kasakozi kankubuza ekibuuzo Musiri David omulaba yeegwaziza kubeera mu parliament kakati gwe Musiri David gw'osuubira bwe yagenze mu muti bagamba ne bamuwaayo kye siinaako bukakafu negwe oswemu ng'olambulwa kayinza oba tomulaba nnyo ng'olaba Musiri David nga bamuwadde akawumbi ajja akulembera basikosero omulaba otya okalaba otya akasikosero kati sakozi kankulage sakozi oba gavumenti eno yawumba sakozi kankujja kule wabayi kankulage sakozi oba gavumenti yawumba eno mwami Abetex nze ye mukulembeze wamu bese okukkiririzaamu era ngenda muwerako ekizambu bagamba bamuwadde akawumbi okiregedde bulungi era bakamuwadde kubanga essaawa jo Friday yadde alina conference yategesa show emu lunaku n'enkuuka naye sakozi yadde asamalemu mwami namba emu okwata akawumbi ako n'ogaba $5 makindi owa abantu bameka ng'ogaba miliyoni ezezi omanyi nti oba owadde abantu abawera 13 ng'oguza obululu bwabwe ne bakulonda ng'abantu betugamba okuwa ssente oba Najibu agazwe wali oba Grace okitegedde bulungi bacapati abo n'obalo n'ogamba nti kyeki kye naggamba twalifuna negamba nti abasajja obaleka ku President Museveni atufuga kabeere mukulu ono w'eggulu tewali kintu kibakola nga bakikolera mu nsobi wamulanyi agandi ekibuga akyagala kati omwaka ogujja sakozi buli wa mukaaga wano bigenda kubeera byange si bya gospel live wa media ngenda kusomeranga lisiti y'ababaka 10 bembali nab'eggulu ababaka 10 hati nze nkugambye
district ngenda kujikula ababaka 10 ba promoter 10 ba kansala 10 abantu abulijjo 10 ababaka bali mu kaluto takabuluka kajja kubaka wedde kajja kubaka wedde omwaka ogujja ngabi mwaka ogujja okaka senti eggwanga Kyagulanyi ali ku kizibu omubaka nga alamuze enkoko ey'okusigiri eggwanga nkugambye kati wobanga sawa ya leero government esobola okukwata kale kati ng'olaba Bebekulu n'ogamba mwadde bumeka bubiri omuntu omu kati tugaye nti yazzaako lwali akamyoni bamuwadde 4 omanyi bagabye emmotoka empya tonakola motoka pezi bagabye wekumira nnyo ekyanja gyagwe emakindye kenzo yafunye ne bawa gundi ono mukyala Jennifer ne bawadde abantu bangi emmotoka zabadde mu 10 ziri mu meka zero mileage yakazinganga ndozanga mu lukago balunana ya milioni nga 2.5 eya kenzo yisamu ngambe eno je nalabye eya kenzo yisamu zifanagana kakati wotunulya emmotoka ezo nga gowadde emmotoka naye abadde ayina okitegedde bulungi kakati Jaden ali mu kukaaba gwekyova n'ogamba mu President Museveni muntu ababimanyi nakulako story wano twali wanira mbozi mukati Museveni yatambula mu Greater Masaka nga yakwata obuwumbi 210 n'abwa banazirwanako banazirwanako abo President Museveni yali antonde yali ayita abafunye ssente ezo bajjanga 3 nga bonna bakatukola tetuzifunanga musajja mukyava agamba ti waliwo omutaani wa gundi bo baafuna omwana ne bamuleeta n'agamba President taata wange atambula kapikipiki ffe ssente tuzifunanga President n'ayita minisita omukyalo esitonjo nagikola wano President n'ayita minisita omukyalo ajja omukyala ng'ali mu myaka nga 28 29 awo nga mulungi bw'ati n'amugamba ssebo era eyali avuunula yali gundi yali minisita atwalizimu Minisita Kiwanda. President n'abuuza ssente zetwasindika zaalagawa. Minisita Kiwanda n'agamba President omukyala n'agamba twakawaako abantu 8. Kiwanda n'agamba President ssente zewasindika wembalabalamu nga tuwadde abantu 10 abantu milioni 10 singa twakawa wano mu Greater Masaka abantu 1,000. Naye ng'olagaba akawa 8 ne Kiwanda yazikubisamu nga babagabye milioni 10 babakagabye emitwalo gutya. Omanyi omukyalo yasituka n'agamba yagamba President se tuli muziga ba President bebigabo yaddamu yagamba omanyi omuganda agamba olutata luyima telumarante Uganda seat tukasa mbitegedde tugenda kugandulinga obuwumbi 210 olwobamanyi mutabani wa musiranira ojjukira ono empigo bakwata n'obumbi 15 16 omanyi gyali kati yasimbyewo ne akamefo yagwa omanyi gyali kati omanyi sereza ayina kakati wotunuli ababa omanyi nti gundi bamwa emmotoka naye onayeruko vice president omukyala specioza wandira kazibu bamwongera emmotoka bamwongera emmotoka kakati sakozi sente eziri waggulu awo baza kubuulira abayimbi bafunye ssente wano mu bbanga lino kati gino emyezi 2 gino abamu nga teboogana na kwogera va ku bana abagenda okubafuna 8 ne beeweebuula bafuna milioni 5 wano mukwano gwoyo wano 8 nababuulirirawo nze buli lwanaakola ekintu nja kuba muwanguzi gyendi kubanga namugambirawo ndi talina mpisa okudda mu buntu ne weegaala n'okola butyanga naddala ng'oli mukazi kyekimukkako naakalaga ti no discipline tolina mpisa era nze njagala yayongera obbikola kubanga nabagambanga wano nti omukazi oyo nze twali lunaku lwe namukeera nkya ne mulabako naki na mpisa mune mugamba yasusse omanyi mawa biki nembagamba omukyalo discipline takola ki tayina era nze njagala agende mu maaso n'ebintu bye yakoze ekyati
Twamulabye. Nalabye azina. Nakugambye ti wano kamwe mugeno sigala nga muli baavu. Olw'obugumu bwe muyina n'okwagala okukolera ensi yammwe. Naawe asiteesa b'olaba kubasama. Essenene nnyini ajja kwekanga ng'akutuse ng'ate ze bamuwadde zigenda jjanjaba kugulu. Ate benna tabibala. Bakuwadde ssente zo zina yimba genda. Naye azaawa akoze gundi omukazi. Kati empale weeyulikira awo. Abantu batekuswalirawo. Tegambye obutalowooza. Obutalowooza kiddako. Nabagamba nga wano ku Kiteesa Mayanja. Ne mugamba nti n'essente za Mwami Museveni kyezikoze abantu. Kyakoze abantu bonna ba TikToker, ba YouTuber, babatwala ddeeyo. Emitwalo simanyi emeka? 20 oba buli lunaku. Bali eyo. Abantu bagamba ki? Siteesa agerewo n'amemu ye mukwano gwenze Siteesa. Namubabuulira sijja muddamu. Siteesa y'oyo. Temwetonda. So nga toli happy gwe. Nnyo ndi happy n'ebikolebera bya Siteesa nnyo. Kubanga ekimu ekiraga omuntu nti tolina mpisa era tolowooza. Bwe butamanya nti kino kyengenda okukola kigenda kuvaamu ki. Omukazi n'oyimirira mu bantu n'ogira oti. Oyamba kati lwaki tayambala sikaati. Ayambala sikaati munnange tumanye ddala nti alina by'ayagala okulaga. Ne bwana empale ezo aswala buswazi anibadde yagira na musikaati. Naye kyagamba kino kankireke. Nene empale ejja kuyulika olu. Kati ekyanyiza emisiba kitambaala. Siteesa nagamba omanyi manager yali angambye babandekera omuyimbi. Naye mugamba ffe tuweereza abantu gwe mugati gwe twakwata. Siteesa twasoka ne tumulaba ekkololo. Ng'akutte bamukutte bamugira muti bamusundasunda. Bamunyiganyiga. Twali tuli awo era ne tumulaba awo zino yagwera n'omugundi ku stage ne bagwa wansi ne beekola obusolosolo. Kati nazzeemu okumulaba oba yabadde wa? Yabaddewo. Yayiruze n'akuba Samabwani n'akutuka obwa fiti obulagaani. Tayina bwalaga bwa fiti ajja kumenyekera bwereere alye ssente nze era nsaba buli muntu yenna ali mu kampeyini eyo. Lya ssente zo teryakugaanyi kuzirya naye ebintu ebimu mubireke. Kampeyini zigenda kuggwa zibulayo namwe tekinaawera na myezi 2. Tukulabe nga tugasiyo yeyo aweebuuka. Mufune ssente musirike. Ekisooka kya byonna abalabi b'emboozi mukati bayiza nze kugamba omuntu nti kiwakola kyali kituufu. Nsaba kunsonyi mbadde seetondangako nze kuba njagala nnyo ebigambo byange mbimaze kubyekenneenya. Naye guno gumu gwe yasooka okwetonda mukulu mawa nti oba oli awo yalengerera wala. Sakozo tulina abayimbi abasofa abakyaweebwa ebitiibwa mwe muli Agent Siteesa yoyo aba Agent mwe muli Stabu wa Natolo mwe muli Sophie Nantongo mwe muli omukyala Mariam Mundagire Irene Namatovu mwe muli omukyala Maureen Nantume mwe muli omukyala Juliana mwe muli omukyala Irene Namubiru. Naye kikomesa ku bakyala abo abasinga bagenze baweebuuka mpola mpola. Twali wano ng'owooleza Irene Namubiru kati okyamuwulirawa yadde yabula. Okyamuwulirawa. Munnange Sakozo omuntu ogwantu balowooza nti oba onaago otandika leero okoze ekikubiro. Ojja mpola mpola. Ali afuna amasimu 10 ng'ofuna 9 8 oyange wajja kudduka. Kati Namubiru nagga nti kukyakoze ku maama we tumulinde bulinzi. Takyayina waayinza kujja nawe wakitiibwa. Wiiki eno ennyingi tubaddemu abaana bagenda ku papazi bagamba mukulu Ssemakula omukulu n'agwetikka gwonna n'agamba kirowoozo kirungi nakola omukolo nga mulungi. Sakozi otunula abantu abadde ku mukolo olabira ddala nti mwami Abe Mukiibi be bantu bazza atambula nabo. Essaawa ya Siteesa okusaba ku bintu ebyo bimutambulirako yafunye abasajja abalina mobile money emikolo giganye kuba mafina kitadde mu ssente akoze kampuni zitutta abantu ebweru ziganye afumbiddwe ewagundi agenze ku kyeyo akomewo akoze ekibiina buntu akyanage nti kubanga nze yakola ekibiina namwagala nnyo afunye nti afunye waawummulire ziraga kakoze ekibiina afunye wagenda okuwummulira era nali okuwali bamusaponsalinga nga mukkiririza kubanga
eddakiika 2 mpawo kaakasisi namulengera Kololo. Yane nkuwa Lawrence ne muga Lawrence mukikuze nangamba nti nze mbala nnyo. Naye namagamba nti Lawrence ye muntu asinga okwagala ennyo ssente. Kakati nolako yatise yonga agenze kusomera kyalidde omwana we. Naye danti omwana oyo muntu mukulu. Empale eyo Sameji yakubiye bodi za fezi zibaka emisumaali. Watyango yulika bwoti ne gukuyingira. Ate byamulumye kwa naluyenga atambula agenda yefula bobinga niyenga muno kyoto kimulumye. Yego wekegereza akatambi. Weyasiduse yawadenga nga bouncing ambu muyaye ganje eje emyaka wana ekiwato kino. Ayibaga kafero kagagata. Kino ekiwato kino. Kazina ndetire ebizibu. Era jja kwekanga teweewuunya nnyo nga lalengezi nga tazisimbye kali ku masaji kumunyiga. Kati ekiwato kino gwe kyoba omanya. Olaba nze tulere fiina eri kabaka w'okuzina amazina ago nga yeta kyagasobola era weyaze fiina era weyajja anyenya mbyanyenya n'atambula n'agenda. Kati Sakozi sasa ayinza okubanga wano wakati milioni 5 ku 7 mu campaign azinona kale oba 10 naye olw'okigende nti oyinza okumaliriza okuyimba campaign zino nga wetagisa tegenda Kenya kutereeza mugongo nga spoine code ya yononeka ekirala nga n'okuwebuuka omaze amazaawo anti kati kyaliko essaawa yagomayo omwana kyaliko okusomero kati bamulaga omwana akatambi maama omulabi wakubazi wano 80 kati sese ali mukukola ebintu bakalo n'atongo bwe bandikoze bano bamasa mukusale bandikoze bava pisi bwe bandikoze kati ye byalimu kati ala kuja kufidika muri jimu eno bano bali mukufumbira banyeza bufumbo bwabwe bava pisi batanyimba mpya bamasa mukusale ebintu byabwe ba flash love bajja balaga bayira pisi kubaga omukyalo oyo okuva lyava nga takyawuliza bigambo bya papa Semakula takyawuliza Gloria Bugi okuva lyava nga takyawuliza misaki okwekwali okugenda kwe okuva lyava nga takyamuwuliriza okwekwali okugenda kwe awo wokka anti sawa ya leero Sakozi mu industry tuyina abantu ng'oteekeddwa okumuwuliriza yali takuwadde ssente abo baana babbitusera kuzwalira n'ebizibu byabwe nga biri waka bibasensera n'oddukira mukulu Semakula bagamba kino kibawo ekiti ne bwekiti era kyandungi kibiriwo ekiti kale nantongo nti essaawa y'okusanga etulaga ensi weeri weetaaga okuba ng'olina omuntu akuliko sakyakuteri amayinja kakati ate yemanya yali yaweebuuka dda nakkiriza okuweebuuka kwe ate omukazi aweebuuka kyokka omukazi empeebuuka ye hati bwe tosobola kumusanga akuba ssama era ne Julian ekintu kyakyogera Julian walwala yamukolako interview ne bamugamba lwaki tokyesiiga langi gye weesiga ku stage n'abagamba kati emyaka gye ndimu essaawa ya leero ndi muzadde kiba kirabika bubinza okwesiiga langi ate mba nkutogera bajjajja buluusa bagyesiiga kakati ono kyaliko teyaswadde yaweebuuse buweebuusi yaweebuukidde naye nga yeekunyuula ku stage okwo bannange era mukala kampala zayambala zinenene zino zimaza zi union obulamu life is what you can make it naye buli omu alina engeri gyabutwalamu naye osobola ensi self service osobola okukyuzingako okubeera omugwagwa oba okuba nga otegeera kati oli waddembe okuba nga abategeera tobeegomba gwe n'okyuzinga n'ogamba kanfaanane gundi oli waddembe okugamba nti kanfaanane ennamba emu amazima gali nti nze ngenda kubulya ekintu kimu omuntu amaze okugenda mu myaka 4 ali mwana nga mukyala n'okusoba omuntu ali myaka 4 nga mukyala n'okusoba tewali nsonga ekwegaaza ku siteegi mbu okubasama nze Lawrence mulaba ng'omuntu omutegeevu bwe nali ndowooza manager we nga nze ndowooza asobola n'okunyonyola omuyimbi we butya kubanga bali tebamwagalako kwegaala bamupangisa kuyimba era tebamugambako nti wonajja okuyimba weegaale kubasama okitegeera bamupangisa kuyimba era senga ajja ku stage n'atandika oluyimba lwe nti wandesa bingi bye naleka bingi
olw'obukodyo bw'oyina obungi ekitalimu terinnya lyo teri ayinza muwakanya nti ate toyimbye okiwulira naye omulimu gwabwe omukulu ye ne Catherine ku stage kuweebuuka bwe wabasonseka ebiti munda mu bukyala ebizindaalo bwe bakola ki bwe bafuula abavubuka bwe bagweri bwe bazinyula amataka agalinga endibotaku n'akabina akagiribwa ku siteegi sijaga kika ky'abasitesia ontegedde n'amabina agazinyuka ku siteegi okuzinyula amabina ku siteegi tegaba gaba Catherine na Stacia gayita kago gali expired gaba jajja gaba mama bali myaka emeka bali mwana buli bwawezana otegera bali mwana plus kakati njagala okunyonyola ekintu ekituufu omuntu kobenga okkiriza kobenga tokkiriza nze Stacia ayina engeri gye yayogerawo nga tugenda mu interviews zonna zetwalimu nga tugenda okala concert era nze Stacia bwe yayogera ku kintu busiraamu n'onaku yatuuka ku kaba y'omutume n'ebintu bye yeesuubiza neŋŋamba Stacia yatereera mawa yamwogerangako nga ngamba olimba nga njagala namukuba mugere nga ngamba nga njagala namukuba mugere naye ndayira nga nti Katonda eyantonda Stacia talitereera kati kamala kubuulira omanyi waliwo ekigamba ate bagamba nti bagamba nti no simanyi eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba naye n'abasiru bakaddiwa ate kyawe bakaddiwa ne bafuna amagezi amazima gali nti njagala okuwulira nga ntya Katonda nze mawa namwetondera juzi nemugala naye mawa walaba Stacia onansonyiwa kubanga ndabika Stacia namubala bubi namubala bubi ekiwulira namwetondera juzi namugamba wakusitya Stacia kyonsonyiwa kubanga sosiyono yagenda kukaba n'agamba nasuubiza Mungu wange obutaddamu kunama ky'okusinga okwo okunama abantu batumanyi kwatambula bwereere kati kunama ky'okusinga okwo okibulira kunama ky'okusinga okwo kati ddala waba yasuubiza Mungu obutaddamu kunama kweri kikyo kunama ky'okusinga kyonna kyeyabadde n'ebyakola biswaza byakola biswaza ebintu byaba abantu ebyo oza bikomawo ku stage ekiro tewaliyo ebirala bye tutalaba kubanga waliwo kafaananyi ke mbadde ndaba kabaddeawo oba ono yakandaze ono alina akafaananyi kandaze nga waliwo wakati Sajja Kamyufu amuzingidde emabega wa ku mutayimbwa amukutta bwatu ku mutayimbwa emabega wa stage yandaza akafaananyi emabega wa stage kakati naye baŋŋambye ndi embuto ezirekeddwa mu kampeyini eyo ku train ono gwagamba kugundi ku emabega wa stage basooka kikolera ku stage ate omuvuka yennyini n'aswala ku ne Stacia tunuulira vidiyo eno yakwata omuvubuka oyo omuvubuka yennyini yeyaswala kuba baali bazinono Stacia n'amugamba n'awamba omuvubuka n'amukwata emikono ginteekeko biki omuvubuka n'atya n'alaba ate omuvubuka n'alaba ng'aswala kati n'ava ku stage ng'awulira bw'ayidde n'akafunza n'akanyira ku payipo yes okitegedde anti kyekugambye ku stage omuvubuka naye yawulira ng'aswala okitegeera kabakaanake kati ate balina olunaku lwe baakera ng'ajje ne kusaasira competition ane asinga onyeenya kati mwemwogera ku 180 ate kati obitandikira nti awo n'agenda ku stage n'atazina n'agutika mu makati g'ebisambi n'atandika okwekulukunya bw'ati kavidiyo mwakalaba kabadde mu this week kaakano yakwata omuzina n'agweteka wakati mu bisambi kaakanoonyewa okitegeera yete ngo omuzindalo wakati so kakati Stacia ye yasayininga yabalaga nti ebyo si byakola ki si byaliko n'omunaayeka yakuteeka mu kakati mu bisambi n'agira n'agenda nga ku stage ng'agenda agwekulukunyako bw'ati okitegeera kati mwemwogera ku 180 akoze ebisinga 180 nga 180 kitono nnyo nti awamba abavubuka wenyini bawulira nga baswadde ne badduka
ng'ebintu byabakozesa ku stage. Ako muzina lwe yali ayambadde bw'ati. Okitegeera? Ani? Entertainment? Si entertainment. Station yatuuka, batuuka, waliwo olunaku lwe baakola statement ne bagamba nti omuntu mu bakazi akyasise okutataiminga mu laale zaabwe abadde fiina masannyalaze nti ateekawo performance. Kati nozano ne batuuka ne bagamba nedda. Tulina okyusaamu. Yaliyo. No, yali entertaininga abantu nga bire bintu byazze byokujenya kiwatu ng'abantu bagenderako. Ne bakola statement nti akyasinza okwentertaininga. Kati ndowooza session agamba atalina kabina nsinga atya. Kati kwe kutandika osumulula. Natandika owamba abavubuka kubakwatira ku stage kweteekayo mizindaalo. Ali fine. Sasa ali fine kweli? Ali fine. Kumwenda gwe kirolo abantu. Alright. Naye nga bannange ndowooza baba bali mukola bakole abakola okola tukugaana sakozi ate ekigambo kyo nkigamba nnyo naye towulira nkigamba nnyo naawe nti okola tetukugaana okola buli muntu akkirizibwa oba YouTube channel yo kyazaakaani naye ku nsonga ki nsonga za ggwanga ozireeteko wano batukatugezeeko busibe banawanula papaali otegeera genderera ensonga kizoleeta ku muntu kikaaki banamaasa basamaasa bulo ate bakugamba nkujjonkera kakati ngenda babulyeko ekintu kimu nze mbabuulire amazima gali nti nze njagala olaba omukyalo no Maria mundagire njagala otunulye mukyala Lutaaya oli musanga ddi ng'akola ebintu ebyo tunulya mukyala Lutaaya tunulya Hajati Sophie Nantongo kyogamba tayimba Maria mundagire yafumbirwawo bawe yani owa Juliana yani owa Juliana yani owa Betty Mpologoma yani kyakati kyongezaako okulaga nti ekitiibwa tekyongerezebwako omuntu okwewa ekitiibwa tekisaana kusooka kumanya nti mawaya wasaani okitegeera omuntu oba weweka ki ekitiibwa era saagala omuntu okonkludinge ng'ogamba nti kale ate abeere nga mufumbo bawe ng'amanyiddwa kale anaabeera nga talina magezi kale anaabeera nga yeeyisa bw'atyo maama senga baddanka nti batambula bwereere okiwulira senga baddanka nti batambula busa banaye mwebale nnyo